All right, ladies and gentlemen, anze Musa Semwanga akaseera kano ke kaseera akalagaane era muganda wange ataddeko Bukedde TV wano tokoze ensobi ensobi muganda wange ekyenkya ne celeb a celebrity breakfast tuli eno muganda wange mu municipal y'e Nansana tuli mu municipal y'e Nansana ngudde ku mukwano gwange Hajjati Madina obudde bubadde buyiseewo nasemba okukola naye mwaka guli kati ate twabadde mu Yidi omutima gubadde olugambo oba Yidi yagiridde atya yadde yakusala bisolo oba yasaze byonna byonna tugenda binyumyako olunaku olwaleero sijja kwerabira kulisaayo mwenna abazze mu kuziikirako Simon Maseruka omugenzi John Magala twamutaddeyo muganda wange mu nnyumba ye ey'olubeerera ekakiri awo nebaza abantu bonna abazze ne mutusupportinga nebaza family badde jjanja bo mulwadde nebaza abantu sekinoomu abatuwadde kasente omugaga Ham Haji Yasin tuyinawo Amin omugaga Amin thank you so much Dr. Muganga thank you so much abantu abenjawulo Haji Chapa wa Prestige thank you so much abantu batuwadde akasente okufiirwa okwo nga tonnakubeeramu lw'omanya nti sente tezeetaagibwa naye nalabye nti sente yeetaagisa omuceere twagulidde obuugi ne tubunywa embeera netambulira ddala bulungi kati kyetusigadde kusabira omugenzi John Magala muganda wange ekiwummula ekyemirembe okay Hajjati Madina bibuuza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waki gotonyiga oli wakuyita Hajjati Madina bibuuza? Allah yasinga okumanya ye yaleeta. Kwa abayimbi abasinga womuyita Hajjati womuyita katugambe ani atanyiige omayina abayimbi bakwata mpola ani atanyiige Sakka Sesha Mayanja akati Haruna mubiru kitooke womuyite nnyo Haruna mubiru kitooke anyiiga agamba nabeera ku kitooke kyokka kati nkuddemu ki already kati lweruliwo ebirala bijja insha Allah naye kati sawa Allah akusaasire ya Rabbi. Nengo obulamu butambula butya for starters? Alhamdulillah sina buzibu. Olabika bulungi. Allah yebale. Tubadde twakaparkinga awo Sakka n'agamba omukyala nga takula. What is the secret? Wakitokula? Bwatyo Allah waagera. Ennaku zino oli nnyo ku Mungu. Leka naawe obadde oyagala mbeere kwani? Kirungi obeera ku Mungu otawakkala n'ebintu bitambulira ddala bulungi. Allah yasinga okumanya. Bizinensi eri etya bizinensi yaffe eri? Tusaba Allah agyongeremu amaanyi. Naam. Okay. Madina no tunaamusobola leero nga wa Mungu kigambo kimu bibiri Allah kati munsaasire Peter kanaakulya n'abatulaba tulaye ng'embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Wakomadde ofulumya oluyimba olupya? Oluyimba olupya lwakoma newayiseewoko bbanga kuba kati ssaawa zino endala zijja insha Allah naye nga saagala nnyo kiteekawo nti kyamaanyi njagala nnyo Allah wange nga yasinga obukulu mu nze ebirala byonna bwe bijja alhamdulillah. Ekyeeza atulaba eyo tumutegeeze kati nti okuyimba tokyakufiirako nnyo ng'edda. Gwe lwaki bw'otolowooza? Mbuuza kibuuzo lwaki bw'otolowooza? Anti ogambye kati Allah wanaaba asazeewo naye tetwagala tukifuule nnyo eky'ekitalo. Anti gwe kyoba osooka okumanya nti okwagala kwe kwanaaba asazeewo okukola eri obulamu bwange oba eri nze kyekyo ekigenda mu maaso bwe kijja okubeera. Katonda ono atuyisa mu bintu bingi naddala ups and downs z'obulamu. Kikyobeerawo n'ogamba nti bwe nnyimuka ekiro okusaala tahajjudi yange Mukama Katonda muwanikira emikono ne mugamba nti ya Allah wampisa mu kino alhamdulillah. Kinene kyensobola okuba nti iwembeerawo nga nsobola okukyogera kyekigambo ekyokuba nti Allah yanziriza obulamu n'enziramu n'entambula era nsaba nnyo Allah ammalire ayongere maaso n'okuba nti
akyandabirira kubanga kyali kikulu nnyo gyendi. Atulaba for the very first time abadde ayagala ategeere oba ayagala ategeere okutambula otegeeza ki? Wali omenyesa amagulu, wafuna akabenje, kyobadde otegeeza nti Allah yakuyamba n'oddamu okutambula? Nti nakubwa stroke ey'amaanyi ennyo. Kati saawa zaaka kati nemba nga sitambula, nga nali sitambula nga nkola ki ebiseera ebyo byalimu abantu bajja banyamba amafiina biki, babakyala abo bambi ne bajja ne bayambizaawo. Kakati Allah nanziriza obulamu, nenziramu nentereera, nenziramu nentambula. Ekyo kintu kyali kikulu nnyo eri obulamu bwange. Era bw'obanga Allahu tabaraka wa taala tomutegedde ku ekyo kye yakola, oba tolimutegeera, oba oyinamu embeera zo. Okay, oddakawo n'ogamba nti nejjusa. Omanyi nze kati emyaka gino gye nina bye nejjusa bye nakola mu buvubuka, ne ŋŋamba senga saakola kino. Oyina by'oddaawo ne wejjusa n'ogamba senga saakola kino. Okwejjusa kutya? Mulimu anti embeera w'obeeraawo ne wejjusa n'ogamba nkuze naye mu buto nakolanga kino, nakolanga kyakyo. Oyina embeera mbwetyo gy'obeerawo? Sibitegedde byombuuza, sinnakitegeera era sisobola kukitegeera. Kizibu nnyo. Oba toyagala kitegeera? Oli tricky. Oba toyagadde bwagazi kitegeera? Sikitegedde era kizibu. Kiddemu okinnyonnyole ndabe oba nakitegeera kubanga ndaba kizibu. Kyentegeeza kyekino naye baaba mpadde interview Hajjati Madina, kyentegeeza kyekino. Kati nze ondaba mu buvubuka bwange sijja kwegaana, nabbabbamuko naye si nnyo. Ate saaga tukirweko nnyo ekyo Hajjati Madina, nabbabbamu naye nga sikko. Nakolamu ebikolobero kati nentuuka nenkula nga Mungu wange antebenkezza, neŋŋamba nakola byaki? Kati gumbuuza gwe kiki wakola edda ne wejjusa kati ng'otuuse wano? Kyensobola okugamba nti nakola edda. Twabeeranga eyo mu kyalo, waliwo ekintu kye twakolanga. Oli waka nga tulaba abantu abawanvu, kati nga tulina akasozi, nga tudda ku kasozi ewaffe eryantonde, nga tudda ku kasozi tutandika okwogera ebigambo nga butuufu, nga bigambo si bituufu. Ofuba kulaba nga at least nga omuyisiza mu message naye nga mu butuufu bwe tuddamu kati saawa zino oba ovuma. Kati wabirowoozaamu kati wali yaddala nga wavuma ng'oli. Naye nsaba Allah ansaasire ya Rabbi. Kati nga bigambo kimpayo ki? Subhanallah, sisobola kyogera. Kale nkubaka amate bawulira. Nedda taata sisobola. Ow'ekitiibwa ogunde. Ekyo kiganye? Ekyo kiganye. Kigenda kukola? Kiri ekigambo byali nga biralamu. Nga binene? Abaana abato oba bamanyi. Sisobola kuddaawo nenjogera nti nakolanga bwendi. Ekyo ekigambo kyali kinene. Nawe oyaganya abasajja abawanvu? Subhanallah, okijeewa. Anti kati olabe oyogedde ku buto obwo mu buwanvu, nange oluzze wano nga mbisimwanga ng'owanvu ye. Subhanallah, nkati nga nkugamba nti owanvu ye. Obadde ki? Wakwonooneka. Ya Rabbi, Allah akusaasire ya Rabbi. Subhanallah, la ilaha illallah. Twale eri. Wenyimuka bwe nti tolina buwanvu bwa mu bulamu. Sirina kyendaba nti kati ndaba ki? Kyoga sirina buwanvu bwangu. Oba oli muwanvu biyamba gwe na famire yo sinze. Naam. Kati ako nkategedde. Bukyanga twewaana American Height. Ewa Hajjati Madina tebikola height zaffe ng'obye nangamba genda. Tusigaze eddakiika mmeka? Ndaga figures. Seconds 2. Hajjati bano abavubuka obalaba. Batawaanya naye basajja bagezi. Ono Saka Ntumwa musiraamu, ono muwanga. Weeno yatulese nene wo abadde amanyiwo. Amina ya Rabbi. Yagulangako soda. Allah mumalire. Kyekisinga obukulu.
nono naye Allah amumalire ekyo kisinga obukulu. Alina mukyala w'entonga amwagala. Alina mukyala ekirungi nnyo kye kisinga obukulu. Naye nange nsabira nfuneyo Hajati. Ate kati nze kale katusabe Allah akuwe. Nkwatako ku muntu. Subhanallah sisobola. Ya Rabbi ate kati nze nkukwata ntya ku mutwe. Onsabire. Abayina okukukwata ku mutwe balala tola nti nonkwe newala n'okukusemberera si kirungi. Atulaba tusaba tuwummulemu wetukomawo Hajati Madina tumuyina biidhini Rahman tova ku Bukedde TV1. Thank you so much abakyatulaba nsaba onkozesa omukisa guno ntumire ku bagagga bange ku bagagga bange abambezezaawo mu bulamu buno omulangira Habib nina bye neetaaga ati nze wembikubuuzaako onyiiga bunyiizi kati njibadde yatwogere ku bizinesi wandintabukidde otabuka najja ati temumulabye mba watabuka ayagana kudduka katebera bajatudde abagaga affe basiraamu nina Haji Ali Serugo he's a man and a half nina omulangira Habibu Mawanda Buziga he's a man and a half nina Baba Mutyaba nina Bosi Umaru nina Patel owide erinnya Patel kati awo buli kimu okimaze ati utundwa mu kamera bagambe nina ebizibu bwe biti ne bwe biti mu nnyama. Subhanallah Allah yasinga okumala ebizibu ayisize ku bo Allah yasinga okumala ebizibu sirina kintu kyonna kikati kyensobola kugamba muntu yenna. Omwana Adamu tomuyina kyomwagaza. Omwana Adamu nga bwe yamuwa nange bwe nsaba Allah mpe okitegedde. Ekyeza abaana Adamu tosobola namusaba yadde ku kibiriti yadde ku kyoyingira lakazo bbiri n'osaba Katonda. Kisoboka nga waliwo obwetaavu bwakyo. Ng'oli nnyo ku Mungu ki ekyabaawo? Kati nkugaye nti ki ekyabaawo sebwanga nawe tombuuza bibuuzo binene. Oli nnyo ku Mungu kigambo kimu bibiri si kibi. By the way I'm impressed era nkyagala nnyo. Ne kati okusinzira background gye tumanyiddemu abayimbi Hajati wabibuuza wali okola concert ne muteeka helicopter waggulu mu bbanga wali okola ebintu ebyamaanyi kati okulaba ng'oli nnyo ku Mungu wo omuntu aba yeebuuza what happened. Bwato Allah we yagera omanyi yakyusa obulamu yakyusa embeera bwe kiri okitegedde. Oyinza okuba gwomanyi nti ogenda tambuliranga mwene embeera naye nga ate Allah ayina embeera gyakwagalamu ate era nga ayina okugikuteekamu oba oyagala oba toyagala semwangamu. Akaso konkubyo kalabi. Nedda mbadde tunudde wansi semwanga. Semwanga bata. Onkubya akaso bakayita side eye. Oba Hajati antegedde. Muki. Allah danyini buyinza. Semwanga muki. Sirina kyensobola kukutegeera twale eri effujjo lyo. Gye mbadde eyo abantu badde bakyala bakuwasa ng'abantu beeyongedde okunjagala Hajati va mu ebyo tonzikakkanya. Nsaba Allah akumalire ofune omukyala omulongoofu. Amiina. Ng'atya Katonda asaala ayina obbamu ne kasente. Wangi? Okuwasa abakyala abatalinaamu. Kati ate lindako nkubuuze. Ng'ayina ssente ng'agenda kuwa ggwe. Zigenda otubeezabeeza mu maka. Nga lwaki abeera ayina ssente ezigenda okubabeezaawo ggwe ng'okola ki? Ati Allah ayinza okugera nemba ng'oluusi nemereddwa ez'akameeza n'agattawo. Omusajja yayina okukola n'ateekawo ssente oba omukyala alina oba omukyala talina omusajja alina okuyimirirawo ng'omusajja n'akola buli kimu ng'omusajja by'alina okukola okitegedde so toyina kuyimirirawo ng'obeesingira ku mukyala ekyo mu busiraamu tekikirizibwa. Kati anti wenja okubuuliza ekiddako naye era ogenda kunyiiga oyombe. Kiki? Era kikwatagana ku musajja. Owaawa. Obuuza nze.
nze mbadde manyi olina gw'obuuza. Kati tuli kuggwe wali mbavuddeko nkuliko nnyo kati. Kuki? Ku ky'omusajja. Omusajja ki? Tolina. Anti gwe mbuuza musajja ki? Atulaba ke kana akaseera Hajjati Madina wagenda otwanjulira omusajja we. Rabbi la ilaha illallah. Bane sirina. Ndeka nawe Ssemwanga. Kiki kyokoze? La ilaha illallah. Nawe lwaki okola ebintu etu? Ssemwanga nedda. Tosobola kwogera bigambo bwe bityo. Wulira. Kati Hajjati Madina okujjako okwekalakaasiza obwere kati kibi ky'okugamba Hajjati Madina nti alina omusajja oli mubi. Ffe twakaddiwa dda naawe. Waliwo omuyimbi yali ani eyayimba enkulu tenywa Abdul Mulaasi. Bw'aba yakiyimba osanga ye akyagala naye nze Watawakkala. Allah yasinga okumanya. Hajjati niraba Hajji awo era ke banalaba interview eno bagenda ga Ssemwanga tuwe ku nnamba kati naakola nti. Gw'osinga okumanya. Anti ntunda eyiyo sigibawera bwere. Kati ng'ozibuwa ku ki? Anti ng'akutegedde. Ssebo. Ngayaga mujje musome ya Saluna babiri nga wenkusanze ogisoma wali. Subhanallah. Muzukkeko ekiro musale tahajjudi muwanike emikono eri munyanzimu. Lindako. Ssemwanga ebigambo by'ombuuza munenge bitandise okuyitako. Bitandise okuyitako. Nzire ku mulamu. Idda ku mulamu omutuufu. Hajjati wange, Hajjati Madina, ladies and gentlemen. Tubadde mu Idi ya kusala bisolo wasaze eki. Ekiseera bwe kinaaba kituuse nja kusala. Okay, Idi wagispendiza otya? Kuba Idi gwe Sohaba Kasumba ne Sitabuwa Natolo mu abasiraamu abasinga okukola ku Idi okuyimba ku bivulu wayimbyewo. Allah yasinga okumanya naye nga nayimbye. Sizo ina mu kasente. Obadde oyagala nkuweeko? Ekyo kibuuza ku ngeri. Ne bw'obanga oyagala nusu 10 sijja kikuwa Ssemwanga. Ku bibuuzo by'ombuuziza onjokya ebibuuzo ninganga eyaleese omusango. Ombuuza ebibuuzo kamera toginzija ngamba omuzindaalo ofuba kulaba nga ombuuza ebibuuzo Ssemwanga. Nfaaki kyobadde olina okumbuuza nga bw'okyogedde. Alright, tuli mu ddakiika mmeka? Tukyalina tusigala eddakiika 2. Aja tutunule eno tukole. Ssemwanga ndeka bambi ndeka bintu bino ekituufu okoye bikutabye tujjeko kamera. Anti ombuuze ebibuuze tebikwata kubuliranga sirina kyakunnyonnyola Ssemwanga. Okitegedde? Nze ni mukyala. By the way, nga tumaliriza. Lindako kati waliwo omuzigiti baguyita Masjidi Uda. Masjidi Uda kwensaalira gwe muzikiti gwange oguntwala gwensaalira. Nsaba nnyo Allah nannyini buyinza abeere nti amalira Masjidi Uda, abeere ng'asobola okuba nti ateekawo obusobozi obusobola okuba nti omuzigiti gwaffe gufuuka ogw'amaanyi, gufuuka ogw'enjawulo. Ssemwanga ekintu kye bayita masigidi kinene nnyo. Kati bwe mba nga nsaba ekintu bwe kityo mba njagala obwetowaze obw'enjawulo. Bwensirise sina gokyebwa muliro naye nga masigidi kyekyo yeyo masigidi waffe inamu obwetaavu Haji Ali Serugo kwali. Kati masigidi yaffe obwetaavu bungi bweyina bwe twetaaga. Naye nsaba Allah tumalire tufune abantu siraamu abakukutivu abasobola okujja ne batumalira ku muzigiti gwaffe Masjidi Uda. Umaru Katongole yuke mola Haji Medi Mulema bonna kwe bali bawulira.
tulina kye tusaba ebintu bingi ebiyinza okuba nga si binene naye toyi yaffe eyinamu obuzibu emikeeka tulinamu obuntuntu obutonotono bwe tusobola okuba nti twandyetaaze kale tusaba nnyo Allah bwe muba gye muli abayisiraamu abasobola okujja ne mutuyamba ku masigidi Uda mujje mutuyambe Allah ajaba malira ya Rabbi. Thank you so much. Nsaba nawe Allah akumalire. Nsaba byonna ebikutte biidhinillah Allah akwatireko. Business yaffe agiwa amaanyi agiwe bakasitoma kuba babo batandise dda okujja obalaba. Amina ya Rabbi. Tetugenda kusukkako ladies and gentlemen, mbagaliza olunaku olulungi musibe bulungi mweraba.